Yo. Yo. Yambulidde muziki gwokka toguwulira. Influencing. Yeah, man. Ekikumba mwana naddawo nendaba nga mwana ebikumba bya wano bya bulijjo mu buli vidiyo abayimbi banoonya t-shirt na jean. Engamba kambikyuseemuuko ate nentunulirako nange ne kubaakabi benkolaki beneegomba bentunuulira ku zi YouTube ku TV ng'ate baba balabisizza ddawo wentunulira abasajja nga Kanye West. For example, gekyo ekibokisi kyewalabe mu influencer Kanye West yakikubako ne lirupamvu nengamba kati tugenda kwegomba baaganaga oba Kanye West. Nengamba sigenda kwambala nga toyaganaga nkanyambala engoye za Kanye West. Asikubye nnyo kubeera nezaaganaga twazambalako. Nazo tulina we twazambalira kati just kubeera creative in some other way pozi nakolagana na ba designer naku zino ba designer banje abayingide fashion industry nga ba Kyosini yaba easy bani bona bagezaako yeye ekyakabi so we connect ne tugezaako creating ekyakabi. Ani ali emabega wa design zezo? Emabega wa izo nkugambe nti nzaadi ziri emabega kubeera nza brainstorminga nengamba njagala kwambala kino then ne meeting ne ba designer nga bwe mbagambye ne tukirabisa. Yo. Banga libadde ddene nnyo mu industry nga kwe ajja n'ogonjola entalo. Nako ezitali za wali omwezi okujja tugenda batufuna bato y'abakyala. Ate wagenda n'obakakkanyamu wali eri olowooza basazeewo bakyemalire saidi yo tewakola. Sigiraba nga bato. Nze sigiraba nga bato. Ogiraba nga bato. Nze ngulaba nga mukisa bakyala kwekolera kuki ku kasente ate nga mbawagira. Yes, boyizo bogiraba buli omanzi ogiraba mu ngeri ye. If it is a battle, could you credit nogamba ono talina kyagamba ono nowamanyi ko. Mwana munsi eno buli omanyi na kyasinga munne. Kati kyebola basina kugenda kudda. Nze shibanga nze alina byanyambye mu career yange okutuukako wano wendi. Sindi sitinyo kyali wange naye ku bbanga lyamaze mu ndongo naye asaana ki respect ye. Kati awo nyimiridde mboze ngenda kubeera wali nga nkuba muziki nyumirwa bunyumirwa. Uganda oyina rapa gomanyi? Rapa. Nga mu rapa munno. Ani? Banji bwe bali bazamba banavio. Sentinel said ekibyabo abakabi abali bakuba rap abakabi abasinga ndowooza bafuuka mu bize tebakyakuba rap ate abaliwo bakuba hip hop kati abakuba hip hop sina gwe nyinza nze kukuba naye oli walala nnyo wanji kadde ndi walala nnyo kubakubi ba hip hop nze ndi mukubi wa hip hop ate banavyo basajja batusinza basumbuwa kubeera basavinze emyaka gyabwe ekitegeera navyo yawanika date gravity nawanika date fine ekibagatta nti navyo naye yarapinga muko gokusuubira who is selfish okuyingirira munne navyo yaseka okuteekayo is it healthy on the same date ate audience mu ndongo wa Uganda eriemu tugigabana bugabanyi asasubira mbwe audience yabwe yemu aba abasajja omu ayimba hip hop omulala ayimba hip hop ekitegeera omu yeepiica omulala tekolayo teyeepiica kati tolina ngeri gyofaanaganyamu nabyo namuki namutujju kati baagala omutujju nsuubira ajja kufuna ababe ne nabyo ajja kufuna ababe kira so zirabanga zanjawulo yamaani yogera ku mukwano gogo ne Zex birangirangi tuli ku place ayo mu blessing Zex birangirangi mwana Zex birangirangi nange mulabye nga abanda banga nzija nange mulabye ngajja kigeto yuti kyange kibaddewo kikyali kyange ebimututulamu ne tubiwaya nzijukira ko lumu yajja nambuuza nga nkoze video wa Frank ajja kujja live angamba naye Fefe mwana ba Frank ajjabo mubalaba mutya mubahandolinga mutya namugamba mwana Zex kisoboka abantu bafuna bamikwano gyo nobasembeza ne mubabeera part of the team naye kati sawa zino bwaba ndi ku pressa yenga yayina yekivulu kiba kyakabi nnyo mwana biramfi wange nkuwagira kiganda kyange saba bana Uganda bakuwagire bakyali baffe bonna abakiririza mu kitona abakiririza mu ghetto youth abakiririza mu buli omu kyatandiseewo mbosobola okwetandika n'okukkiririzaamu ate ne kiba mujje muwagire kyali waffe Fefe busiwo uli waddi inshallah next year yeah, let next year be next year
goli wadi tebakubanja goli wadi nze ndi wa mwaka guno mu December tugenda kuba tulonkinga mayibebi nkuwerekeddeko amazima. Okay, Fefe, twogere ku indiscipline ebaddemuko mu ghetto youth. We credit ghetto youths as one of the department ekyasinza okuva mu talent. Naye at the end of the day stardom erina engeri gye bavugamu speed. Disrespect nevaawo. Naga reaction n'ebibadde bitambula ku social media. Wakati wanga Fangon Forest ne Firebase. Banange Fangon Forest si ye ghetto youth. Kibiina ekyo. Kyekyo nakyo kibiina. Naye akigulira ghetto youth. Naye ghetto youth nga Fefe ghetto youth. Kyogamba nze bwenkera n'enkuvuma ba ghetto youth baba bakuvumye honna. Ne blood. Akalira omwana yakakuma neno ne bakakuma bikwera wa kimanyi naye buli omu bamusalira omusango nga ye baleme kirambika batya ku bantu bonna kuba bageto youth era bwe yavaayo mwagamba bageto youth balina ki balina ebitone ne mumukkiririzaamu buli geto youth mwamuwerekera era mwasooka teeka yaani oyo kati bw'aba alina nekyalabisizzaamu temukisa ku bageto youth bonna mumuwabule nga ye nga alien ngamba mbu alien yazoleyeza si ba ghetto youth bakoze eki bazoleyeza kuba naye tajja kifuna kyogamba kitereze alien yazoleyeza omukulembeze omukulembeze owa ghetto Bobi Wine nze tanazoleyako ku mukulembeze wange omukulembeze wange azoleyezeko ate bwe nkufuna mbanfunye minisita omukulembeze wange olowooza azoleyezeka bw'omuzole akaliro abamanyi mmwe empaka ze mulimu nze sizitegeera sizitegeera mwana mulina ebintu byomwogera nga sibifuna kuba naawe okimanyi naye ali nakimanyi tayinza zole yaani Bobi naye akimanyi nga tumaliriza omuyimbi wano mu ggwanga bw'ali akasente n'akajja ewa muzeeyi kuba musango nga kaca akalidde ngaani awe nandyetaaza otutaanye akalidde atya akalidde ngaani okalidde ngaani akasente ssebo kuba kasente Museveni talina ssente zaalina zaabawi wa musolo okitegeera kati gwemanya ssente za muswabba oba bakuzirya aba yona osooka okulambulula oba akuwadde kuzize zirye miliyoni 3 ze yatugamba zaafuna oba akuwadde kuzaani kuza Fefe ate bw'aba akuwadde kuza Fefe naffe tetuzikuwangako so guba musango mwe gufuukirwa musango yo Joram yavaayo n'agamba nti wayingirira omulimu gwe n'okola omulimu ogutali gugwe n'otandika omanejinga omuyimbi era ye n'asigala nekimuleetera okwawukana ne Kalokasiita just analyze that yaani Joram tomumanyi Joram simumanyi muganda wange simumanyi naye ng'erinnya kale ndabika nali ndiwuliddeko naye kati bw'aba mpoowa maneja sisibangako maneja maneja wa Karo bamanyi Apple ndabika mmanyi Apple okitegeera akolima ate akolimira gwe akolimira ye muganda ebyani ebibye ebyoli ebibye nga manager n'omuyimbi watuuka ekisanga w'ogamba omuyimbi like omuyimbi ebamuwata agenda yimba wano n'omugamba togenda ng'agamba sigenda nze bameze sirina mayinyi ku muyimbi sirinayo muyimbi gwe nali nsayininze kyekisooka saba busabi mukama nvugira ebyange bulungi nsayiningeyo bensayininze kati omuyimbi nga Karo mukazi akola nnyo kakazi kakozi kati sisobola keera ne musalirawo mbu mukola kino oba kola kino oba ki yamaani naye nga nze naye tuli friends but you control her mungeremu obenda control but tebalimu oti olowooza tebalimu oti nalimu oti ye mu bulamu asiyinza kuba nayo bw'oyinza ogaba limu oti yo